Bassebo ne bannyabo omusajja gwe bayita Kyagulanyi Ssentamu tali wano mu ggwanga naye bannanga ayiri by'omusajja Museveni basula bonna abantu b'e Masaka Kamba ewaanireko bannange okuva le twategeera nti Museveni ayagala entebe tufuze Museveni buli twagala agugumuke nga tusonga mu ntebe Mukama abankuumire Mukama ababeere. Oyo ye mubaka wa Kawempe Elias Luyimbazi Nalukoola. Ebigambo ebyo yabyogeredde Masaka ku mukolo ogwategekeddwa omubaka w'ekitundu ekya Nnyendo Mukungwe Lubowa Sebina Javiira. Era ng'omukolo guno gwabadde gwekwebaza omutonzi. Olunaku olwaleero omukulembeze wa NUP Robert Mitembo Kyagulanyi Ssentamu naye alina obubaka bwawadde bannamasaka naye nga bw'obuwuliriza kyandibadde kirungi n'eggwanga ne libufunako naffe tubusitudde bukolokolo tusobole okubeera nga tubukutuusaako munnayuganda. Mu ngeri emu tugenda kubeera nga tutunuulira ku musango ogubadde mu kkooti omukulu amanyiddwa nga Lujja Bosa Tabula kw'ossa ne Nuuwa Bosa basingisiddwa omusango era ne babasalira kalabba. Omusango guno gwakutta eryakulira ekika ky'endiga omutaka Lwomwa, wabula bano bakaabya agajjulujjulu nga basaba ekisonyiwo ne Nnamwandu asabye kkooti bano basibwe bulamu bwonna. Soko tuweeko sikyenda njagala naye waliwo ebyansomooza Oweekitiibwa Omulamuzi nsaba kunsonyiwa Oweekitiibwa Omulamuzi nsonyiwa pulezidenti nagezaako okumwetondera netondera Ssaabasajja Kabaka ne famire simanyi oba mwe bali wagabatuka nakola ensobi okufiirwa omuntu kimanyi n'obulumi nkimanyi naye waliwo ebizibu ebiri mu kika byebyandeetera obuzibu Oweekitiibwa Omulamuzi emundu eri akati abantu bamekere emundu yatta omuntu omu era poliisi ekimanyi Oweekitiibwa Omulamuzi sizanga ku musango gwe gwasooka naye obukulembeze bwaffe bwe bwaleeta obuzibu tate nagezaako omufuukirira emirundi gyonna bamanyi nsaba okunsonyiwa Oweekitiibwa sali muzi wa musango naye waliwo Oweekitiibwa Omulamuzi ebiwanvu byesaagadde genda mu kumalira kooti emyampaliriza okuzza omusango nga tetunnava mu kkooti tugenda tunuulira ku musango omulala. Omuvubuka wa myaka 30 asindikiddwa mu kkomera emyaka 3 mu musango gwa kabasanya mwana muto. Kakati abakabasanya oba abeetaba mu bikolwa eby'omukwano eri abaana abatanneetuuka, obubaka buno njagala tubuwulirize naawe abadde ayagala okubeera ng'okikola kikomye. Tugendagendako oboolyawo emitala w'amayanja. Uganda gye yasindise bannamagye abaana b'eggwanga ogenda okukuuma emirembe mu lwannanda lw'e Gaza. Ebivaayo si birungi. Abali eri bagamba abaana baffe bagenda balyebulako mitwe. Emboozi eno nagikuwa, leero njagala tugitunuulire. Leero nsaba tugitunuulire. Ndowooza bye nali nnyonnyola biringa bye biddibwamu omusajja oyo mu katambi ako. We tugenda okubeera nga tutambulira n'ebirala ebisingako awo tugenda bitunuulira mu byo. Abeewola ensimbi mu banka, njagala tutunuulire omusango gweyaliko kapiteeni wa ttiimu y'eggwanga The Crane Ande Mwesigwa. Essomero lye lyolekedde okugenda lwakwewola nsimbi mu banka, ensimbi zagamba ze bamubanja ne banka zegamba zemubanja, musajja tubimusobedde. Njagala emboozi eno ogiwulirize. Banka egamba emubanja akawumbi kamu obukadde 3. Ye agamba ezo tazimanyi. Kakati bannansi bangi oba abantu bangi beesanze mu dayirema eno. Njagala tutunuulire emboozi eno mu bwegendereza obw'ekitalo. Nzikiriza
nkole mbwentu katono nnyo then nzije tutandikiraawo tubigambe ebigambo. DPTV Uganda, Dawn People Television. Amba yeno buli lwe tugamba enkyukakyuka byebino enkyukakyuka byereeta nti olwaleero bwe mubanga mulina Ssebina gy'aviira ng'ava wano ewammwe wagenda kwaka. Tuli ffenna kyetuva tulowooza nti singa twali tusobola okuba ne pulezidenti nga tusobola okuba naye ng'ava e Busoga n'atukulembera emyaka 10 Busoga ayaka, n'ava eggulu n'atukulembera emyaka 10 akyolina eyaka, n'ava Nkole n'atukulembera emyaka 10 Western Uganda n'eyaka. Bwe tutyo y'emu ku nsonga etwagazisa enkyukakyuka. Buli omu alozeeko naye ddala abakulu abali wano mutugambe Museveni kike yawa Uganda tukisonde atuveeko alekeraawo tutulugunya tukooye fuga bbiri omusajja oyo. Mama weebale nnyo. A people power. Abaana bagamba nti bagezezzaako ne basondera Dr. James Paya Ssentongo mu ssaawa 24 nga tezinnaba na kuwera babadde obukadde 40 babusonze. Kakati kansa abuuza Mwami Museveni ssente mmeka z'ayagala tuzinoonye, temusobola zisonda. Agenda mu comment section n'agamba nti mumpe ssente bwe ziti osonda oba tosonda. Kale katudde ku nsonga ya kanso, tukkirize tugaane. Buli muntu alina kyasinga ku munne, ate buli muntu alina kyasobola okukola obulungi okusinga ku munne. Lowoozaamu ggwe ndaba, singa twalina omukulembeze ng'ava mu Western n'akulembera emyaka 10, golooza Western yandisigadde etya? Omulala n'akulembera ng'ava mu Northern, olowooza Northern yandisigadde etya? Ne tufuna owa Central, olowooza kyandibadde kitya? Emyaka 10 ne tufuna n'owa Eastern. Of course aba akolera ggwanga lyonna, ne tulaba nti abantu ewaka ewaabwe wabeerawo ak'ensusso. Oba okitegeera? Kati abakulembeze bana kitegeeza gy'emyaka emeka mogani awo ku 10 si gy'emyaka 4 omu gy'amazeeko. Singa gikulembeddwa abakulembeze bana nga bava mu different regions ezikola Uganda, wallahi singa tuli wala. Buli region singa yeeyagala. Ne kati ebiriwo kansu kyagezaako okutegeeza nti bw'osukka emyaka 10 ekiddako oba ozimba mirandira na kweremeza mu buyinza, oba tokyalowooza kukolera bantu. Nemedde ntya wano kubanga buli w'obeerawo buli myaka gy'obeerawo n'ebikolobero. Kale ebikolobero we biwera, ekiddako kuba kwagala kunyweza buyinza, kubanga oba otya bwe nva mu buyinza bayinza okunkola kino. Kati emyaka 10 omuntu oba tonnakola bikolobero, tewali byakuvunaana bibeerawo. Anyway, mbaanirizaako, nkwanirizaako gwe agenda mu maaso n'okubeera ng'ondaba ku gadget gy'ondabirako, oba okozesa ssimu oba kompyuta oba tab oba oli ku TV yo mu ddiiro oba ku laptop. Weebale nnyo, weebalire ddala okubeera nga weegasse ku mukutu guno ogwa DPTV Uganda. Yenze Sajjime Buterevu angobye bumale okulaba ng'ebigambo tubyogera. Nzikiriza nkutegeeza ku Sheikh Ashraf, omusomi ate era omulombi wa dduwa. Munoonyeko gwe ayina ebizibu eby'enjawulo asobole okubeera ng'ate akuyamba mu ebyo ebikutaataaganya, ebikusumbwa n'ebyo ebikukutte mu bulago. Ku nnamba y'essimu esembeyo 711 munoonyeko akuyambe. So ng'ate Abaleus LJ tukola ebitabo ku bunene bw'oyagala, mu design gy'oyagala, ne bw'obeera wa ssomero ng'ayagala kukolera bitabo bya ssomero, ne bw'obeera wa kise kinnoomu tukubireko. Oba oyagalako linnya, oba oyagalako kifaananyi kyo, oba oyagalako baaji ya ssomero tukubire.
tetukola bitabo byokka, tukola ne liquid soap mu kale ez'enjawulo, akawoowo keeko n'ekyovu kyekyo kyennyini nnyini. Mu bungi bw'oyagala era mu bitundu by'eggwanga wonna w'oli tusobola omukutuusaako tuderivalinga. Naawe ayagala okuyiga omukola, tukubire ku nnamba y'essimu eyo eri ku screen esembe 237 tukuyigirize okolere waka ono Gakasimbi. Nzikiriza tuveewo twolekere ebigambo. Katutandikireko ewa munnamawulire munnaffe Makona Brian of Uganda ali mugenda mu maaso n'okufuna obujjanjabi ku ddwaliro erya Case Clinic mukadde kano ng'era akyakuumiddwayo. Gye buvuddeko kampuni gy'akolera ekulirwa King Kalisa yavaayo n'eyisa ekiwandiiko nti ababadde bamukyalira bagira bayimiriramuko asobole okubeera ng'atereera. Kubanga abaali bajja baali boogera ate munnaye bali baafudde ate ng'ono teyeetaaga biwulira mu mbeera mwali. Kale olunaku olwaleero mukama we awuubyeyo olubu lw'ekigere n'atubuulira n'embeera Makona mwali. Nsaba otuwe katambi ako. Akulira Next Media King Karisa alambudde Brian Semanda amanyiddwa ennyo nga Makona mu ddwaliro lya Case mu Kampala gy'afunira obujjanjabi oluvannyuma lw'akabenjedde kabusa akafiiramu abalala babiri Badru Kasirye ne Isaac Ndamaje. Makona ye yawonawo mu kabenje kano era okuva olwo ali ku bujjanjabi obw'amaanyi ng'abasawo bakola kyonna ekisoboka okutaasa obulamu bwe. Oluvannyuma lw'okulaba ku Makona, King Karisa agambye nti embeera mwamusanze ezzaamu amaanyi era agenda atereera wabula nga kati ekyokumanya nti banne be yali nabo baafa kye kisinga okumwennyamiza mu bwongo. Obujjanjabi bwadde bulungi, talina enemeja ishu. Kyendabyemu nti banne abaamugendako kati bw'atandise okitegeera kimuyisa bubi naye tugenda mufunira bakansala bamubudde balabe nti naye feeza giyitamu. King Karisa agamba Next Media etaddewo abakugu mu kujjanjaba endwadde z'obwongo eri abakozi bonna abeetaaga obuweereza buno okusobola okubayamba okwezza engulu oluvannyuma lw'ekikangabwa kye baafuna nga bafiiriddwa bannaabwe. Twafiirwa abantu baffe abo ne Makona akyali mu ddwaliro nga bwe tumujjanjaba. Tugezaako okulaba nti abantu baffe tubabudaabuda nga tukozesa bakansalazi ab'enjawulo tulabe nti abaana abo betulina kati badde engulu mu feeza eyo bagiyitemu osinyangu bano abaana badde mikwano gyabwe badde bakozi bannaabwe so si byangu. Makona wadde akubye ku matu akyali mikono gy'abasawo abakugu okumujjanjaba n'okumubudaabuda okulaba ng'awona bulungi mu mubiri ne mu bwongo. Amazima tusabira Makona awone adde engulu ajja akakalabya emirimu gye. Naye kino munzikirize nkyogereko. Bosi wa NBS kino kyokoze kya muwendo kirungi era weebale nnyo. Babosi batono abasobola okutegeera embeera abakozi baabwe gye bayitamu. Abasigadde oba abasinga abakozi babala we baliwaawo. Bosi okutegeera nti abakozi bange banne baamufuddeko, mentalo obwongo bwe bwetaaga okulabirira n'ofuna n'abakozi abasawo abagenda okulabirira obwongo bw'abakozi. Si Makona yekka ne n'abo ababadde baasosiyetinga oba ababadde nnyo ku lusegere lwa bano abafudde. Kino kyokoze kirungi nnyo. Kampani nnyingi tezeefiirayo. Babosi bangi tebafaayo kumanya nti omukozi muntu. Tebabifaako. Oli mukozi ate olina amakulu. Naye bw'oba osobodde otegeera kino, Mr. King Kalisa, weebale nnyo. Weebale nnyo. Babosi abasinga mumanyi kye njogerako tebafaayo. Twabadde ne incidents gye twayogeddeko gye buvuddeko wano eya ttiimu ya Bulemeezi mu masaza
omusambi wa Bulemeezi yatomeregana ne kipa we n'agwa wansi ne bamuddusa mu ddwaliro kyannaku teyawona n'afa. Balaita Bulemeezi yawandiika ebbaluwa ng'ebbaluwa gyewandise esaba abaddukanya omuzannyo gw'omupiira ogw'amasaza amasaza ga Buganda bakorespondinge omupiira oba bapospondinge omupiira ogwali guddako. Abaddukanya amasaza baagaana okugusazaamu. Era ekibuuzo kye nabuuza ano, bo bantu bazaala balumirirwa balina emitima ng'abalala. Tiimumenti waffe gwe tubadde traininga naye tuseka tuzze ku kiseera nga tumugamba ogenda natunoonyeza goolo afunye obuzibu afudde. Ne tusaba bannaye mentale tetuli oke. Tusabayo akadde fikisi ekyukemu ne mugaano kikola ekyo. Kati guba gukyali muzannyo gw'omukwano. So Mr. King Kalisa ekyo weetaaga ekitiibwa ddala. Now tuveeyo eyo njagadde omukozi mumanyi bye tuyitamu babbosi tebatubala ng'abantu. Ne bw'olwala ayagala akulabe ng'okola. Ofiiriddwa ziika leero enkyayitawo ku mulimo. So Mr. King Kalisa webale nnyo olw'ekyo. Now katuveeyo eyo tugende mu mboozi eya Lujja. Kakati emboozi eno njagala tugiwe matu. Erimu ebintu nga 3 bye tulina ogisangamu nga tubyebuuza. Ekisooka, kooti esingisizza Lujja Bosa Tabula ne Nuuwa Bosa. Nuuwa y'omu ku baasindikibwa okutta era ne batta. Bosa Lujja Tabula ye yasindika. Leero mu kutunuulira omusango guno bo bennyini bakkiriza nti kituufu. Ababiri abo bakkiriza nti kituufu. Omusango tugumanyi era twagukola. Ekiddiridde kubadde kubasalira. Naye nga tebannabasalira basoose ne babuuza mukyala w'omugenzi. Omutaka Lwomwa kati omugenzi. Mukyala we bamubuuziza kiki yandyagadde. Njagala tuwulire ku bigambo by'omukyala. Kizibu nnyo gye ndisebwa. Kuba Sebaka Tubugumuka bye yaleka tamaliriza, ye yali omuntu omukulu mu famire nga yalabirira abantu badipeninga ku ye. Sebo badde nsaba maximum sentence. Oyo ye mukyala w'omugenzi eyattibwa. Yakubwa amasasi mu 224. Era nga eyatuma ye Lujja Bosa. Atuma Nuuwa Bosa. Bonna ba kika kimu ndiga. Bw'owuliriza emboozi eno ogenda kuzuula oba ogenda kitegera nti bano baali ba famire egi. Lujja Bosa yakuba amasasi ne omutaka Lwomwa. Naye famire zino zaalinamu obutakkaanya okusinziira mu bigambo bya Lujja Tabula. Nsaba otuwe Lujja Tabula oyo. Nebaza mukisapoti mbadde okwogera nga sinamu. Oweekitiibwa omulamuzi neetondera maama Gladys Kaliwo byonna ebyaliwo kubanga obulumi bwali naffe bwe twakuliramu nga taata bamukubya amasasi munda mu mutwe awaka
ebyo byonna si bye nali njagala naye ensonga yaffe erudde mu ddiiro naye nagezaako okunoonya kabaka buli wamu kabaka nambula nali saagala taata affe nali wa mu nju mama mwetondera basinga mbetondera kitange yakulira maka gaabwe Lungujja nabo bakulira maka gaffe wajjajja Tabula twemanyi tuli wamu si kyendali njagala naye waliwo ebyansomooza Oweekitiibwa Omulamuzi nsaba kunsonyiwa Oweekitiibwa Omulamuzi nsonyiwa pulezidenti nagezaako okumwetondera netondera Ssaabasajja Kabaka ne famire naye simanyi nga amabaluwa gaabatuukako nakola ensobi okufiirwa omuntu kimanyi n'obulumi mumanyi naye waliwo ebizibu ebiri mu kika byebyandeetera obuzibu Oweekitiibwa emundu yatta omuntu omu era ne poliisi ekimanyi n'obusibu obusangasanga etusonyiwe musobi gye twakola naabo be twakolako obulumbaganyi nabo batusonyiwe anasonyiwa ensobi zibaamu era ensobi zikolebwa bantu. How long ago this man on remand? My Lord was remanded on 26th of August 2024. So how long has he been on remand? He has been on remand for 1 year, 11 months and 17 1 year, how many days. months? Kale byebyo nga bw'obiwulidde abadde agenda kweza myaka 2 mu kkomera amazeeyo omwaka gumu emyezi 11 n'ennaku nga 17 awo so abadde agenda kuweza mwaka. Bw'owuliriza emboozi eno ogenda kukitegeera nti eno famire emu. Emmundu Lujja Bosa gye yakozesa yali yiye, meaning that famire zino nnene ey'omutaka n'omuva oyo Lujja agamba nti taata we ye bamukuba amasasi 9 mu mutwe era asaba omukyala w'omugenzi amusonyiwe, annyonnyola nti obulumi bw'oyitamu mbumanyi kuba nabuyitamu, naye ebiri mu kika bye byansindiikiriza. Olina okusooka okitegeera nti obutamanya tebukuggisaako musango, naye era kitegeere nti omuntu agamba nti nanoonya kabaka oyo tabeera wa bulijjo, aba munene. Nanoonya kabaka njogere naye yambula. Sisobola gamba nze wano wendi nti nanoonya kabaka, era Morgan naŋŋamba nti nanoonya kabaka nsooka mubuuza ovaawa ggwe, oli mwana waani? Yo statement nnene. Naye yanoonya kabaka n'abula. Amabaluwa agawandiikidde kabaka Mwami Museveni tamanyi oba gaabatuuka. Meaning zino famire nnene n'ebizibu mu ebiri. Ne kati katusooke tuve ku bizibu ekyo tukitegedde. Ye bamaze omusalira, bamusalidde Kalabba ne munne Kalabba. Kakati tufunye keesi ziringa 3 zonna zisindisa abantu Kalabba. Omusango omulala gwe tubadde nagwo gubadde gwani? No, va ku Gwokero. Yes, ogw'Abasiraamu. Era 2 basindikiddwa Kalabba, 7 bulamu bwonna mu kkomera. Then ne tuddayo kugwa Okero Christopher Onyum, naye Kalabba. Bw'oteeka mu kibalo abantu 5 bagenda Kalabba. In fact mu mwaka guno twakafuna abasalirwa Kalabba 5. Ekyo nkakasa gwandaba obadde waaludde okukiwulira nti oli bamusalidde Kalabba.
Kansooke nga sinaba na kwongerayo kalabba bino oyina bimanya. Kansooke nkutegeeze nti ono wadde bano ababiri babasalidde akalabba, omulamuzi abagambye bayina ennaku 14 okukola apiiru bwe baba tebamatidde na nsala. Bayina ennaku 14 okukola apiiru singa baba tebamatidde na mulamuzi byasazeewo. Kati mu nnaku 14 suubira nti bagenda kukola apiiru. Bwe bakola apiiru, kirizagana akalabba kaba kayimiridde. Okera olyemu onyumu bamuwa ennaku ne 14 akola apiiru, ye yagikola. Kati kirindirirwa kooti erifuna ddi obudde obutandika okuwulira apiiru ye. Ne bano kkiriza okuwakanya kino ekibonerezo wadde bakkiriza nti batta bagenda kukola apiiru. Kakati eyo naye tuveeyo tugende ku nsonga gye njagadde oba oliawo twetooloolereko. Akalabba mu Uganda kayimiridde katya? Wuliriza. Akalabba eri abamenyi b'amateeka ndowooza kigenda kufuuka ekiseera nga omuntu we bamusalira akalabba, gwe basalidde akalabba agenda aseka. Agenda asekera mu kikonde. Lwaki? Katuwulire. Mu Meeyi omwaka guno bakyaza akulira amakomera Frank Baine ku CBS. Ne bamubuuza ku nsonga ya kalabba. Era mu bimu bye bamubuuza abasibe bameka abalinze akalabba. Abasibe bameka abalinze akalabba. N'agamba bali 112 be balinze akalabba. Ne bamubuuza mwasemba ddi okuteeka abantu kalabba? N'agamba nti twasembayo okuteeka abantu kalabba mu 1999. 1999 gye myaka ng'emeka egiyise Morgan. 99 gye myaka nga 27. Si bwe kiri? Kitegeeza Uganda okuteeka omuntu kalabba wayise emyaka 27 nga tewali muntu mulala ateekebwa kalabba. Ne mu 99 baateeka abantu 29 kalabba. Kakati ne bamubuuza muyina 112 ne ku 112 mwateekako 29 abalala mubalinza ki? Lwaki temubateeka kalabba? Baine yagamba nti eddiini Mwami Museveni gy'alina nti balowooza nti yekyabayambye abo okubeerayo. Bali mu kkomera, basingisibwa era ne basalirwa kalabba, ne baakamala emyaka 27 obudde bwabwe tebutuukanga. Kakati tuddemu tutegeere era tubale nti ku 112 bw'ojjako 29 abaateekebwa kalabba wasigalawo bameka? Tugambe nti wasigalawo nga 63 tubaliraawo. Kati 63 gattako Christopher Okero Onyumu naye agenze, akalabba kanaabaawo. Gattako guno gwe basaze ogw'abasiraamu, akalabba ko kanaabaawo. Gattako ogwaleero, akalabba weekali. Naawo singa tunaagenda bwe tuti
ne bakwata abantu nga Okero Onyum ne batafuuka ekizampo nga baggyewo obulamu bw'abantu ne kikakasibwa nga n'obukakafu n'obujulizi bubaluma, kitegeeza abantu bagenda kukola ng'ebikolobero, bamutwale bamusalire akalabba afulume ekkooti ng'aseka ng'amwenya ng'ashabada si enjogera. So byebyo mukwano gwange byebyo. So tuveeyo mu ogwo omusango, then ndowooza tugende ku gwe bayita Lodja. Era mu kkooti eno we wali omusango omulala ogw'omuvubuka Lodja. Lodja wa myaka 30 asingisiddwa omusango ogw'okkabasanya omwana ow'obuwala atanneetuuka, aggravated baguyita aggravated biki rape, nedda si rape, aggravated aggravated what kandabe convicted sentence ku myaka gya 31 asindikiddwa emyaka 30 ng'ali mu kkomera lwa Kabasanya mwana atannaba kubeera nga yeetuuka. Omuvubuka ono Lodja aggravated defilement, si rape, defilement. Rape kuba kukaka, defilement tanneetuuka. Yakabasanya atannaba kubeera nga yeetuuka. Bamusindise omwana ali wa myaka 13, omuvubuka wa myaka 31 bamusindise mu kkomera amala emyaka 3. Boy gwa atagalira mu bwana bw'essomero owoza kayine tutu mayibulazo ovaayo 256 gwe atagalira mu bwana bw'essomero owoza bulimu thupu kayine tutu byonna byogere nga tonnakwatibwa, naye wandibadde ogenda kayimba k'oli omuvubuka kaleke kasome wadde kakusikiriza, kayina akabina kakikinadde ng'ak'enseenene kaleke kagende kasome. Genda mba maama Naaki abatunda akatogo kaleke. Gojja kuddeeyo ogambe omanyi bwenjagadde akanaasembayo kajja. Naye okuvaayo 256 kaveeko obwana mu buleke bugende busome. Kuba bwe tebuwulira, tebuwulira. Omwana omugamba oli muto n'akugamba ndi mutowa ndaga wato nga ko keewulira amaanyi tekaligita tekazannya ebbere teribuuka liti okasanga tekasalikako musale kalinga nte nnyana kaligita tekawulira era bw'okagoba osanga kasaza ekikuubo kalina oli. Kakati muzeeyi gwe anaazigwamu emyaka ogiwulidde okategedde. Yes, katumuveeko. Kale katugende ku nsonga ya Gaza. Eya Gaza eno
Nagamba ababaka abali ku ludda oluvuganya gavumenti bagamba abakulu mu gavumenti nti tusooke tugikwate bulungi tugyekenneenye. Tuleme kusindika abaana baffe eri ewali entalo nga teziggwa bazirwanye emyaka gyonna entalo ezaabwe zaagaana. Muleme kwefuula abantu abagenda okuzza emirembe nga n'ewammwe giri eno waliyo mirerembe. Kakati abakulu ne bagamba mbu bo bakafulu mu kuuma emirembe era basukka ku bubi baba. Uganda bw'oyogera ku kuuma emirembe bagamba tutereezezza East Africa, tutereezezza Africa, kati ate otugamba otya balimbu baganye. Ne babasindika. Kakati gye babasindika wulira abaliyo bye boogera. Then ndyoke nzije nzire mungenda kuddamu kye nabagamba soko tuwa abasajja. This is just beyond imagination, man. That's what you see there. These are soldiers from Uganda sent down to Gaza. This guy has arrived in Gaza to help peacekeeping. Peacekeeping what? For everybody who doesn't know, the IDF couldn't deal with us. The elite American forces couldn't deal with us. We will annihilate all of you. And y'all expect H to drop down their arms. You expect Palestinians to drop down their arms. Everyone, everybody. We will not forgive. We will not forget. You, man, we will deal with all of you. All of you are going to get dealt with. Uqsum billah, will it be my last day? All of you will get dealt with. What can I say? Enjoy. This is what's happening to Palestine now. I would love to see a ballistic on Uganda, blast it into a million pieces, man. Abasajja abo bw'ayogera aba ayogera. Babuuza Omumerika bamukeesezza olutalo. Obusajja ne bwe babutta tebuwulira. Duno olutalo lwe tusindisemu abaana bazze emirembe lulwaniddwa emyaka n'emyaka. Abasajja bakubye amawanga mu Middle East awo mu kyondo kya Buwarabu buli akolagana n'Omumerika bamuyisizzaamu eggaali. Omusajja agambye tugenda bamenyaamenya. Takomye kwega ekyo tekimumalidde nti ayagala okumenyaamenya ne be batutteyo. Agamba yandyagadde okuba Uganda agikutule obubajjobajjo oba obufiififi emiliyoni nga nnamba. Ne bino byonna bituukawo bitya. Bassebo ne bannyabo kino nakyogerako wano. President Museveni ye chairman wa NAM, Non-Allied Movement. Era ng'omukago guno agenda kubeera mukulembeze waagwo oba chairman waagwo okutuuka 2027. Naye wakati nga Israeli egenda mu maaso n'okuwuttula eggwanga erya Iran, President Museveni teyanyega yadde ekigambo. Ne kituuka n'okusitula Iran egambe ambasada waayo wano mu Uganda nti waayo egamba ku gavumenti ya Mwami Museveni. Mwami Museveni yagaana. Mu kiseera ng'agaanye okuvaamu ekigambo, CDF w'eggwanga lino General Muhoozi Kainerugaba yasinziira ku X ye. N'agamba nti ye omusaayi gwe ali mu layini ya Yesu muganda we. Era omuntu yenna ayagala okukosa Isirayiri aba mulabe we. Bino byonna biwandiika abasajja balaba. Tayimu etuuse basindiseeyo amagye. Then kiki ddala kye basuubira ekiyinza okuweebwa abaana baffe? Sometimes okwogera kulungi niyo okusamwasamwa kubi. Bano abaana bwe bakubwa
omu ku baba baleetedde ebizibu abeera CDF kubanga already yakuma omuliro ate gye balaga. Tusaasire abaana b'eggwanga abaagenze, tubasaasire, tubasaasire. Nzikiriza neeyo tuveeyo, bwe tuba nga tuvuddeyo njagala ne kino nakyo ndowooza tukiyitemu eddakiika nga 2 zokka. Ndabye PLU ng'era eronze endoosinze ani agenda okwesimba mu by-election ey'omugenzi kati Moses Ali. Basebo, kino si mu bubi, kikyamu. Banaye amateeka ga Uganda galagira ebibiina by'ebyobufuzi. Naye leero PLU eronda n'agenda okwesimbawo. Eronda agenda okwesimbawo. Bino nno byonna tubiraba ne tusirika era tusirise. Ako katono ate katukwatako naye kamera. Bimera. Saagala kino tukirweko nenjagadde nakyo tukyogereko. Nti kati gw'atayagala kukkiriza PLU nti yeefuga eggwanga lino gwe muzibu gw'ayina ekizibu ku mutwe. Naye wandibadde weebuuza bwebuuza tutuusewo tutya, constitution egamba etya, bw'ebanga egamba otherwise bano lwaki bakola ebiri bwe biti nga teri abakoona ku nsolobotto. Oddayo kayimba ka Kyagulanyi tuleme kudda ku bbali ng'eggwanga lirwaba tulaba. When we come together, we can chase kuno okusalawo okw'ekisiru n'abakukola. Tuddeyo nno nedde ku constitution. Kubanga kati abaagikola ate abataaliwo abagisomye obusomi be bagisomesa be bagibajjukiza. Kyokka be bajjukiza tebali willing gigoberera. Ako Justin Kaleese obeera aweya nako. Katugende mu mboozi eno. Emboozi eno ya simanyi abantu bangi bakoseddwa zi banka. Oba ffe tukola ensobi oba banka zino ze zitubala omufuulo. Tugenda kuyiga nga tuva ku bigambo bye yali emmunyenye ya Uganda Cranes Ande Mwesigwa. Ande Mwesigwa ono yawummula omupiira nga bw'omanyi ebyemizannyo. N'atandikawo essomero erya secondary erimanyiddwa nga Amesco High School. Essomero lino lyolekedde okugenda mu ngeri gy'atunnyonnyolamu etategeerekeka. Agamba yewe lwaki mwogerera emboozi eno njagala tugiwulirize wabula nja kukusaba ompe endowoozayo. Nsaba otuwa emboozi eyo. Nali mbankinga ne Equity nga gye mbankinga. So Equity nesikirizibwa negamba tutambule ffenna. Equity Banka yaniko okumpangayo ku obusente milioni 2 milioni 3 milioni nga bwe fabrishing essomero. Buli sente ze bampa actually sente zalinga mu finishing. So tutuuka Equity nebanga erina milioni 3.8 nga zituuse 3.8 and twali tuziservicinga bulungi. Kati bank gye bayita ABC Bank nepiikinga
interest ngeyita mba agents bayo manyi babera mu butale nga banoonya buti business. So they approached mukwano gwange najja nangamba nti banka eno eyagala kutambula naawe eraba essomero lirina ki progress y'amaanyi era lisobola okutambuza loan. So tujja kuwaayo kalooni ku terms eziri ki ennungi era actually that is why I opted nengamba okay kale nibaga tugenda kugula loan eyo butumala ogigula tukutopinga up obusente then otandika okukola ki otandika okubanga operatinga o servicing okumanya ddala emyaka 5. So million zaali ziweze 3.8. Kati ABC okugula loan eno abamanyi ebya business obakola nti baleeta sente zino zonna ne baziwa bank eyo then ne batopinga up bo bakola top up million 10. Ezo million 10 ze batopinga up ne ziwa million 4.8. Kati 4.8 ne tutandika okukola tutya opalinga bagambe nti nazina akazifuna 10 by the way okugwa kwa account yange nazifuna twas in February then netugenda mu lockdown thereafter weeks I think zalinga 2. Yeah, so niziwera milioni 4.8 niziba nitandika operating tugwa mu lockdown naye twasigala tuwaayo mu lockdown because that is what the bank was saying nti mubeere nga muteekayo tetuyinza kubeerawo nga so nitubera tuteekayo milioni 4, 5, 10 like that mu lockdown. Kati tumaliriza lockdown tugula official nenkwata emilioni 2.3 ezemba gambye nti nasasula nenzija loan muki mu areas zaali milioni 2.3. So wonna omugatte bw'ogattako ne sente zituwadde bank ne taamu ewedde because wetwakoma okusasula eno taamu kasita baatandika okutukyankalanya ne tusitoping okukola ki okubanga tusasula naye taamu ewedde twasula milioni 40. So awamu twakasula milioni eziwera 4 ku loan eyo. Okay. So ka history ke konsuubira kati yo bank egambe kati banka yo yagenze mu maaso ne computing ebintu byabwe negamba mbwe mmanja akawumbi kamu mu milioni 3 nga loan bagirwritinga off mu 2024 sorry 2024 Uganda nti na olumchankanya mu katono but it is okay 2024 mwezi gwa June we ba writing off loan ejukira mbagamye eti bakikola mu bukya because bali bakamala okufuna sente ezijja loan muki mu areas. Yes. So kati ate bavaawo ekyembi nti ba issuinga akapapula nga kagamba nti batucharginga interest per month 30%. That is wrong. Ekyo kyesimanyi oba kiri mu mateeka oba kiri luddawa 30% per month ebipapula weebiri tubirina. Initially, what was the initially the interest was 23. Okay. But after the write off nibateka ku 30% and per month. So bobaze bakaculatinga ebyo bintu byabwe nga bibiri paka mbakawumbi kamu mu milioni 3. Nga ne sente zino actually muloni yonna teziwera. Naye sawa za kakati bagamba zezikola zitya obato ngobaze esente zitwali tulimenti okubanga tusasula butaloni etandika na namagoba gabikwegayi teziwera milioni teziwera bilioni 1 mu milioni 3. So awe tugambidde nti wetuviiriddeyo nti wano waliwo obutali bwenkanya mulimu obukumpanya era n'okwagala okubanga fetufiirizibwa so kati gwe mulango ogwo esente zezo nsubira muzitegedde okuva ku milioni 3.8 kati bagamba ziri bilioni 1 mu milioni 3 nga ito akabasasulako emilioni eziwera 4. Kale kakati njagala ogende mu comment section ombuulire
omusajja ali akolagana ne Equity. Mukolagana ne Equity Bank yayinayo loan ya $308,000. $308,000 ng'atambula bulungi ne Equity Bank. Then bano aba ABC aba ABC Bank ne balaba ng'atambula bulungi. Omanyi mu banka babeeramu abo abanoonya, ne bamutuukirira okuyita mu mukwano gwe, ne bamugamba kolagana naffe, jangu okolaganeko naffe. N'abaga Equity ninawe ebbanja, ne bamugamba tusobola oddigula ko ye musobola oddigula, nti ye tusobola. Ne bagenda ne babala nga basobola omuwa bagula ebbanja lyalina mu Equity, that is $308,000. Naye ne bamuwaayo 10 ze $2,480,000 nga bakazimuwa ne tugwa mu lockdown. Naye mu lockdown akugambye abadde asasulayo $3,410,000 era ye bw'abalaabala yakabawa $4,000,000 okusinziira ku ye. Wabula bo bamubalidde nga bamulaga sente ze bamubanja akawumbi kamu obukadde 300. Ali mu kubuuza zivaawa, naawe ku by'owulidde zivaawa. Naye ebiseera ebisinga banka zirina ebintu bye zitubala mbutuufu nga bakugamba kirala ne bajja bakuwa kirala. Wulira, sente yazifunira ng'amagoba gali ku 23%. Mukadde kano bamugamba nti gali ku 30%. So simanyi nnyo bintu bya zironi bwe zikola, naye abamanyi ne kyemuwuliddeko, lwakuba nti tetunawulira sayidi yakubiri eya banka, tuwuliddemu. Naye sofa ku kyowulidde gw'ogamba otya? Ku kyowulidde eggwe ogamba otya? Kale nzikiriza naye emboozi tugiteeke ebbali. Bwe tuba nga tugitadde ebbali, katugende mu bigambo by'omukulembeze Robert Mitembo Kyagulanyi Ssentamu. Bino abyogedde oba abiweereza abantu b'e Masaka n'eggwanga Uganda okutwaliza awamu. Nja kusaba obituwe Morgan. Sebo mwana mukulu wasaza parish Father Sewanyana, mwenna abwana mukulu abasaserdoti ab'enjawulo abalinaku soma olwaleero, kadde waffe Supreme Mufti Sheikh Muhammad Galabuzi wamu ne Supreme Kadi Sheikh Wasajja, kadde waffe Bishop wa West Buganda Bishop Nsereko, abakulembeze bonna mu ddiini abalinaffe leero, abakulembeze bannange from National Unity Platform abakulembeddwa Deputy President era nga ye President w'ekiseera Acting President Honorable John Baptist Nambeshe wamu ne Deputy President Civil Secretary General David Lewis Bongoya wamu n'abakulembeze ab'olukiiko olw'eggwanga lyonna National Executive Committee ya NUP, bakulembeze bannaffe member aba Parliament abalonde abaliwo olwaleero, Meya waffe ow'enkizo Honorable Florence Namayanja, abakulembeze bonna emitendera ebyenjawulo, bamemba ba Parliament, abakulembeze bakunga Sebo Pokino n'obukulembeze okuva embuga, abakulembeze ba local government basebo ne banyabo,
Mana musako asinzira no buwanga use yena bitiro kutasobola mu ngame nabo mwamanya era yagala kwesa omukisa guno okubala musako mu kifaananyi nga mundaba kubaka kasanje kyaliyo nkyali mulamu nkyali gumite witamuzibwawo abalala batemulwa mukama yebale kubatuusaamu nga mukyali balamu newakubadde babamu n'ebisago bingi munda nga pulezidenti wamwe kuba mwanunda batekwanyako njagala n'okubeebaza okulonda abakulembeze bonna betwabanjulira okutandikira ku honorable Sebina Javira Muzirango n'ababaka bonna bemwalonda nga mwotadde n'omubaka ow'e Masaka newakubadde baamala ne bamujagulula n'ababaka abalala bonna mwebale nnyo okulaga amaanyi mwebale butabwamu maanyi muze mulaba embeera y'eggwanga lyaffe nga n'okulonda kwennyini kuno okwakaggwa kwa LC okusimbiddwa mu Mugongo mulabye bwe bataddemu vulugu ne bamaliriza ng'eddoboozi ly'abantu oba okusalawo kw'abantu ate bo bakukyusiza nga bakozesa eryanyi nga bakozesa emmundu naye mbeebaza era nebaza Katonda yakyatusobozeseza okuba nga tukyaliwo nga tukyali balamu era nga tukyagenda mu maaso banaffe bangi bawaŋŋanguka abalala bali mu makomera nga mwe muli ne deputy president waffe Honorable Muwanga Kivumbi Alias Lukwago n'abalala bangi banaffe abalala bangi baguzibwawo nga kati tubalabangako mwe muli munaffe omuyimbi gwe bayita King Zali abalala tubalabyeko nga bwemwalaba akavidiyo gako ku myaka balaba nti bino byonna byali bibaddeyo mu mirembe gy'abali bamiini naye ate byamala ebivaawo so omutonzi waffe tasobola kulemererwa mwekwate tugende maaso nga tukola ekituufu kulemererwa naffe gye tuli tugezaako okukwatagana ne bannaffe abalala bonna newakubadde waliwo okubagana empawa n'obutawuliziganya n'obutakwatagana nga nakava mu ggwanga naye mulabye nti okusalawo oba oliawo kubanga kutuufu kuba ne bannaffe abalala bangoberedde mu ggwanga muse njagala okwesa obuno omukisa kubasaba okubeera obumu omugenzi basudde munabuddu munnamu yatusomesa nti abasibe okulwanira ebuzira lwabula ly'amagezi kuba abasibye abeera omu kiba kiyamba oyo abasibye so sibbo abaagala okwenunula era nabagamba gyebuvuddeko nti tobeera mwangu kuvumirira oba kusalira musango oyo atamanyi ebyo byomanyi oba atalowooza nga gwe olowooza kwekyo ekiseera kubanga naawe waliwo ekiseera nga byomanyi kati kirizibwa tumufuule munnaffe era tumusembeze era tulwanire wamu so mbasaba okubeera obumu unity mwegatte mukwatagane kubanga agali awamu egaluma ennyama fenna ekitunyigiriza ekimu ate bwe tuneetakulula mu mbeera eno fenna tujja kusanyuka wamu fenna tujja kweyagalira mu nsi yaffe kati tuli kyenkanye nga buli mwenkanankana ne munne njagala n'obasaba temuzibwa amaaso tebabasiba akatambaala ne babalinga bino bimulaba bakola tebalwanyisa enguzi oli tasobola kuba nga yeyaze n'abapako obuwanguzi bwammwe ng'ensi era ate najja neyefuula yalwanira mazima tasobola kuba nga aweereza abantu abawanga abantu ate n'agamba nti ajja awalwanirira abantu tasobola kuba ng'aweereza gavumenti ey'ababbi emaze eddagala mu malwaliro egumiza abantu obwavu egobya abantu ku ttaka lyabwe ate najja n'agamba lwanyisa nguzi so njagala mubeere bagule b'amaaso mubeere nga mulaba muleme kubusibwa katambaala kuba omuntu gwe banyigiriza ennyo mwangu bwakulimbibwa ate omuntu bwakulimba ekirimbo n'akiddiŋŋana emirundi mingi okumala ebbanga kyangu nnyo abantu okutandika kukiraba ng'ekituufu so mubeere bagufu bw'amaaso mubeere bakalabakalaba mubeere balaabufu njagala obasaba mubeere n'essuubi temuggwamu ssuubi baganda bange eno gye tuli etutudde tukola buli kyetusobola era mbakakasa nti obubonero bwonna bwe mulaba ewaka n'okuli eno okwetola ensi yonna yonna bulaga nti ekiseera ekyabo abatufugisa amaanyi abatunyigiriza kinaatera okuggwako obubonero bwonna bwonna bweraga so mubeere n'essuubi temuggwangamu ssuubi essuubi kyekyobugagga kyokka kyetulina okuba nakyo
mbakakasa inange ngendi situdde nkola buli kisoboka era munjogere nyangu gye ŋŋamba nti nyiga buli peesa yensobola okunyiga wabula nammwe temugwamu maanyi nammwe abali ku ground mwegatte mukwatagane ate mubere nga muorganizinga nga muteekateeka musigale nga muli ku sayidi entuufu temugwamu maanyi baganda bange nja kukomawo mu kiseera ekitali kyawala ate nja kukomerawo mu buwanguzi bannange mubakulembere abali mukulembeze mukulembere obwesimbu nombaga gwo mugenyi omugole waffe olwolwaleero onego semina gyaviira twenga AUP twakwesiga naye tokusingira ddala bannamasaka bakwesiga muganda wange tebakulonda imiriranga kwekyo ekyakulondesa tigala ku nnono yaffe eya servant leadership oba ey'obukulembeze obuweereza abantu betubeere ekyo ekyokulabirako ekya Uganda empya gyetubuulira abantu buli lunaku mukama ajja kubeera naffe mukama ajja tukulembera temugwamu maanyi musigale n'essuubi tugenda kununula eggwanga lyaffe tujja kweyagalira wansi yaffe omukama nga ye mubeezi waffe mwebale nnyo kumpuliriza Ssaabasajja Kabaka wangaale